Okay. Olunaku olwaleero tugenda kulonda bassentebe b'ebyalo bassebo ne bannyabo. Omukulu amanyikibwa nga taata wa Bobby y'omu ku beesimbyewo ku kyalo kye okusobola okutwala ekyalo ekyo. Wabula olwaleero enkya yaleero akedde avuddeyo nga mukambwe nnyo n'alayira okufaafaagana n'omuntu yenna agenda okuleeta omuzannyo mu kalulu k'obwassentebe bw'ebyalo. Olwaleero tugenda batusimba emabega w'oyo gwe twagala okutwala ekyalo kyaffe. Bassebo ne bannyabo, njagala owulire taata Bobby ng'alayira okufaafaagana ate mumumanyi yayina llo. Strange kwoli tambuza abantu aliba ani asobola okwogera wano funeko omu. Alright, tweteekateeka tugenda kulonda essaawa eno naye ndi n'abalonzi. Omukulu gyebale nga mwetegekedde olunaku. Nga tata Bobby mumwagala nnyo yaba waaki? Munamuyirawo omubiri munda eyo kubanga kizaamu amaanyi. Kakati embeera ndaba ab'NRM batandise oteekawo embeera munda eyo nga bateekayo ebipande. Bino ebintu mugenda bimanaginga mutya? Kuba ekyo tekikirizibwa mu mateeka ku polling station oteekako ebipande. Naye tukoze obukakkamu era tugenda kubeera bakakkamu akalulu tugenda kugenda nako. Amiina. Kakati abalonzi kalulu ke mugenda okulonda ka mugongo okukabba kibeera kizibu, naye kati kano ko mugenda kamanaginga kubanga aba opponenti bammwe bo bayinza okujja n'obukodyo nga bwakubba kalulu kammwe mugenda kakuma mutya? Akalulu sekite we tugenda kakuma bulungi nnyo, twali muntu ayinza kubba kalulu teekateeka weri nnungi nnyo, twali kibayinza kubba era tuli bulungi nnyo. Baako kyogamba abantu lwaki balonde tata Bobby nga chairman w'ekitundu kineeno? Balonzi batuze bannange tata Bobby gwe mubamu wa kalulu waye muntu bwe tubadde naye ebbanga lyonna tukutte bulungi nnyo. Sekiyite ennungi nnyo agikoze bulungi nnyo, tewali muntu yenna ayinza kubba ku kalulu. Tata Bobby muwa kalulu era ye mukulembeze wano gwe tukizzamu wano gwe tusooka naye wano wansi era agenda tutwala ku ntikko. Ekyalo kyaffe akikulakulanyiza buli kimu akikoze. Ndabye amaanyi mangi mwenna abasinga sinalabako maanyi gali wano okujjako aga tata Bobby. Tata Bobby mu bigambo byangambye talina amuvuganya. Temunabafuna kutiisibwatiisibwa okuva mu beeya b'okwerinda nti oba babateekako mbeera. Badde musimanya bagenda kuleeta ani simanya ani naye kakkane. Tulonda akalulu tukume bulungi nnyo. Obuwanguzi buli waffe. Kale tugende tweteeketeke munda eyo naye ate era tulabe tutambula. Alright, tuli ku kitundu kye bayita Butega Cell. Wano wolaba we bagenda olondera eno ye polling station. Nga wolaba yesaawa tutandike okola ate nga wolaba embeera weeri obuwagizi bungi nga wolaba essanyu. Kambayiteko mami kankuyiteko mukalaba okutandikira omwetegerezewo bulungi n'ogenda mu kaguwa. Bwe tunamala okusoma egesa neggwayo oluvannyuma twete bakandidenti baffe bayimirire wano eno. Abali mu kaguwa bokka be bagenda okusimba ku bakandidenti. Anaabatagenze mu kaguwa kitegeeza mwigesa takola ki? Taliimu. Ensonga yakubiri. Ensonga eyokusatu, bwe tunaamala osimba bakandidenti tugenda kubawayo eddakiika nga 5 mwetegereze buli omu gy'agenda bakandidenti nga bayimiridde. Awo oluvannyuma akole ki? Oluvannyuma tubate buli omu agenda asimbe ku gwayagala. Bwe mugenda n'omusimba ku gwemwagala buli omu tubaweemu eddakiika layini eterere bulungi buli omu akakkane nti wano wendi yono gwenkola ki? Ekyo okuggwa tutandike okubala.
bassebo ne bannyabo nze nzekka oba ffeffekka balina obuyinza wano okulangirira akoze eki. Sagala otandike kujaganya olw'okuba olaba layini ekyakola ki, kuba okyayinza okuba okyajaganya bali ne basala ne badda ku layini yaki osegeera. Kaakati tugenda kulangirira wano wennyini tuvaawo tutegedde akoze eki awangudde. Bwe tumala okulangirira awangudde, awangudde agenda kuyimirira wano alonde akakiiko ke kagenda okukola ki ofuga nako. Tugenda kumuwa obuyinza alonde akakiiko ke kagenda okufuga nako. Era mukalabe muveewo nga buli kimu mukitegedde. Bassebo ne bannyabo, wamala okulangirira akakiiko kafuze nako ne mukasiima nga tubeera maaso nga tukwasa empapula ze nga naffe tuwuze kukola ki okulonda. Naye bino wamala mubiwulire, omuntu yenna anaasibuka empisa wano kuffe oba wettira kaluluko ojja kusibuka empisa. Nze sinze yeesimbeewo balusibe beesimbeewo boogenda okuvuma. Ffenaffe tuli bakozi bakakiiko ka byakulonda. Nze konvuma nze nawe ndina mama wange ajagala ennyo gwe n'onanvuma tukanyiza. Kati n'olwekyo vumanga okimanyi gwovuma si mwana wo. Ekyokubiri oyinza okunvuma n'ovuma bana abali wano nanze agenda okuwasa muwala wo. Kati n'ondabaawo nenzija ne wayitawo omwaka gumu n'ogamba mutabani bambi ononsonyiwa olina kuvuma kinaalaleka kisyanga nange ngenze nempasa omuwala ow'omukazi atalina mpisa ku kyalo. Omanyi kyo kitegeeza. Kati n'olwekyo muli bantu bakulu, tekuliko mwana muto. Bantu mmwe musibuka empisa. Naye leero tugenda kuba bakambwe. Mubeere bantu bakulu, tubawa ekitiibwa, bamaama bataata. Naye nja kufulumya ng'olina n'envi kinnume nkugambe genda bakutwale. Lwaki? Ng'osibuse ki empisa. Kati empisa kintu kikulu nnyo. Teyo omuntu aba na mpisa atawangula. Naye omunaasibuka empisa nze kennyini nja kufulumya wano mbagambe oyo mumutwale paka oba agenda mu basement yamanyi kwa kusibuka ki kubanza alina obuyinza wano. Kati n'olwekyo tubasaba bamaama bataata mulonda mukulembeze gwe mumanyi ku kyalo. Bwe munaagaana okugondera amateeka ge tubawadde tujja kubagoba wano, kubanga naffe tetwazze naffe kutuvuma. Fetwazze nakedde wano saba mmeka nga bwe neetala kujja kutuukiriza mulimu gwakola ki gwaffe. Kati amateeka gaffe mugakwate bulungi. Bwe nsoma mu register yajja mukaguwa. Bwe mala okusoma mu register ogenda olinde eri. Kansubire mwalidde ku kyayi. Ojja genda olinde paka tunamala okumalayo abantu bonna register yonna. Oluvannyuma tuteekewo bakandidenti. Era tunamala okusoma abantu register nga tuleeta bakandidenti wano eno. Bwe tunamala okubaleeta nga tubabuulira buli kimu ekiddako tuli beerufu bannaaye. That's why eyasoose yasabye mu ddiini eyaffe eri nange ngezezzaako okubalaga nti naffe abasiraamu tukola ki? Tetuli bayaaye, mutwesige, tukaanyiza. Kale ensonga esooka ka tutandike n'okusoma register ey'abalonzi. Wakula kasooka enzirize mukama wange wano abeeko kyayongera okukkaanya ku nsonga zammwe. Tweyanziza nnyo, webale nnyo okulungamya abantu mu mbeera eyo. Nange nja kwongera okujjukiza ggwe azze okulonda ng'olina ndagamuntu oba oyinza okuba togirina. Obudde buno okuba abamu tebakitegeddeko nti akaseera kano nti nina okujja oluusi n'ebinkwatako. So naye nga erinnya lyo eriba kweriri, kino kiva waggulu nti ng'abakulembeze oba ng'abantu b'ekitundu kino muyina obuyinza ku kitundu n'abatuuze abakibeerako, nti omuntu omu ayinza okujja wano nga yagamba wa kitundu kino naye nga ekituufu temumumanyi. Muyina excuse eyo okugamba nti ekyamazima muntu gwe tetukola ki, tetukumanyi. Kubanga omuntu oyo ne wanaalonda omukulembeze akaseera kagenda kutuuka yatambula agende
ng'omukulembeze oluusi eyayitamu sti teyayitamu olw'abantu b'ekitundu naye oli olw'okwagaliza nti ayinawo embeera ekyamazima n'abasuula mu kabi olw'omukulembeze alondeddwa mu bukyamu. So eyo gundi weeri muyina excuse okugamba nti nedda gundi oyo tetumumanyi nnyo ku kitundu. Ekirala tuyitira wano, tetugenda kuyitira eyo. Abali munda w'akaguwa empoziko ekirala ekintegeezebbwako tuyinawo bannamawulire. Bannamawulire abo kyemanyi bonna balina kaadi ezibategeeza nti ddala bannamawulire, si bannakigwanyizi okuba nti ajja wano eno n'alimbalimba nti ndi munnamawulire naye nga talina bikolaki bimukwatako. Bannamawulire bokka ebyo bakkirizibwa okubeera nga balaba ekigenda mu maaso. Kati ekirala ngenda kwasa omukulu ono omuzindaalo erinnya lyasoma ojja wano, bw'omaliriza okujja nno ne bakkakasa nti yeggwe ogenda kuyitira wano. Bazze babiri be mbadde n'akalabako. Kati owookusatu obeera oyina kusooka ku desike yaffe n'otutegeezaako. Yenna bwe tumaliriza ogenda kuyita wano olindireko munda wali. Omuzindaalo kanguddize omukulu ono. So mukama wange neyanziza kyennyongerako, oyinza tuyinza osoma wano omuntu ekituufu kiri nti nagwe tomumanyi, tukanyiza kubasobola okuba ne kyeyamaanyi nga we yazze mu nnyumba nga teyasoosebwa kuwo, oba nga waliwo omuntu nga temubamanyi. Kuba amateeka gali bwe gati mu kwewandiisa, weewandiisiza gy'oyagala, gy'osula oba gy'okolera. Mukanyiza abantu beebutega kitegeeza oli waddembe okubaga nedda nze bizinesi yange eri kyeyamaanyi yanyangwira oweeri kankole ki kagende wandiisiza eno. Kati oyinza okulowooza nti tugenda musoma olw'okuba tomumanyi gwe ng'ate abalala bamumanyi, osseewo embeera. Olina okujja n'obujulizi era ogenda kuwandiisa nti nze gundi ono simumanyi, ndaga muntu yogitwe wano eno mpandiikawo nti naye mulugunya sulangako ku kitundu, era obujulizi tubukole ki tubutwale. Si byagamba bugambi mbu tetukumanyi. Era waliwo ewamu gye twali kali akalulu akaggwa akakyamaanyi naye nga nekyamaanyi kyagamba naye simumanyi, ate akadde toyokyanga tomumanyi. Tukaniza bannaye. Kati n'olwekyo kyembasaba bw'oyinza okuba omutuuze tomumanyi naye nga si mutuuze ng'akolera obukolezi nga takola ki tasulamu, oba nga kyamaanyi waakino ekitundu yamwanguyira n'aba yaga anti kyamaanyi oli mwangu sampu akirabira bwereere naye kanti oli osegedde ekintu ekyo kyekyo tugezaako okubatangaaza. Twagadde tubeere balambulukufu gye muli, temututya, tetugenda naffe kubatya. Tuli baana bammwe, muli bamama baffe, muli bataata baffe. Tetwagala ate kulaba bannaye yeffe era ye mmwe. Tukaaniza bannaye. Kale tugenda tutandika okusoma ligesi. Babi musaba kola mulimu ogwo okitegedde naye okaddi mbadde sikyagala mu bulabe naye sooka olinda ojafuna abantu bebutega tutandika okusoma ligesita muwulirize bannaye sigenda kuddamu ligesita bwe mala okugimalayo ne bw'onajja nga gwe kandidate ng'otuuse leeti sigenda kugisoma kubanga nti nene tukanyiza
Alright, tuli mu kitundu kye bayita Butega nga olaba. What I've at least seen, these people are organized, bano bali organized. As you see, this is the area where they are going to vote from. Nga olaba obuguwa we buli naye bali organized nga abantu abovunanyizibwa abatuwuliriza abantu b'e Butega abatuuze n'abatali batuuze n'abakoleramu tutandise okubeera nga tusoma register mubeere nga mutunula ku buli bwe tusoma sagala tusoma ate musajja ate omukazi abagenda mu kaguwa tukaaniza bannaye wensoba waneeno kasa agenda bwatyo tutiikinga kyo yagenzi era bw'atagenda tulekawo ebbanga nti wetakoze eki tagenze tukaaniza ekyokubiri abantu abatudde awo munda abatudde wano bataata ne maama bayinza okuba balina obukosefukosefu bale sagala kubasa olw'embeera ezikolaki si balonzi toteka kusoma balonzi ati bayiramba situladde eno kubanga bantu bayemulugunyiza dda osekeera wabula yo amoyika akwateko nabo nti mubalabye mbasikole ki tukaaniza obanga mulika akwateko nabo sagala mwemulugunya kakitegeeza ensonga ewedde ne babeeramu ensonga ekoze ki Alright, nga mbagambye tuli mu kitundu kye bayita Butega Cell wano mu Wakiso district nga walaba embeera weeri tuli mu kitundu kya Tata Bobby abasinga mu Tata Bobby wano ekitundu kye yeesimbyewo saawa yakusoma mannya Mbabazi Beatrice Mudeyi ndaba abantu olina national ID inga Lutaya Jime Nakato Justin Nawagembe Nakato Justin Nawagembe Ongalia Ramazan. These people are organized. This is how things must be done. The way they are organized, Chizamu Amai.